Kaakati bannange waliwo ennakomye nga nvuddeyo mu kibuga njolekedde mu kyalo ngenze kuzaala naye nga simanyi oba nkomawo mu kibuga oba naafuna opportunity ekomawo oba siifune, wabula nga nsazeewo nkutte ebyange ngenze mu kyalo. So munnange natuuka mu kyalo ebyabaawo nembeerawo ewaka. Omuntu eyali asuubirwa okusumulukuka amangu emyezi ne gigenda nga gitambula. Mujjukire nti olubuto olusooka abaana abasinga babazaalira ku myezi 8 era nange nali mmanyi nti emyezi 8 egyo mwegenda okuzaalira, naye munnange obudde bwayitamu ne buyitiramu ddala. Olubuto lwannumanga ne tutegeka ne tugenda mu ddwaliro, abasawo ne bankebera nga bannabaana yeggudde nga bw'omanyi ennimi z'abasawo. Bw'ate oli kusimanya ku 80 cm ne bampa akatanda ne ntuula ne neebaka ne tubeera awo. Bagenda okuyisaawo essaawa nga 3 baddemu bankebereko ng'ate wazzeemu weggadde. Kale awo munnange ne bansiibula ne tudda eka ne mumalawo ennaku 2 era n'oddamu n'ofuna sayinizi era ne tuddayo mu ddwaliro. Ne tuddayo ng'abasawo bagamba oli ku 7 cm nga bakuwa akatanda ne weebaka. Ne baddamu ne bakeberako ate nga nabaana ezzeemu yeggadde. Kale bannange yaliko eyo si y'amaanyi. So kaakati twali tuli awo tukomyewo ewaka, maama bimusobedde naye ng'olubuto lunnuma. Nze natandika experience nga labor pain ndowooza nga n'omwana sinaatuusa kumuzaala. Bannange olubuto nga lunnuma, bakyala olubuto lwannuma. Mwebyo mwoza mbu simanyi omwana aluma, simanyi nze omwana yannuma ne ntuuka n'okugwa eddalu nga lunnumira ewaka, naye nga buli wogenda mu ddwaliro bakugamba tonnaba. Ogenda oli ready, ogenda okutuukayo abasawo bamala okukebera nti ate tonnaba. Kale bannange ne binsobera. Waliwo omukyala awo siwa ku kyalo kyaffe, yali ku next kyalo, naye omukyala oyo nga muzaalisa era nga akola nnyo ku bakyala ab'embuto, nga si musawo Muganda wabula nga muzaalisa era ng'anoga eddagala. Bino mbusimanyi omwana yeekise mu lubuto, mbusimanya bikoze bitya, ebintu ebyo ng'abimalanga. So ne bamulagirira, maama ne bamulagirira omukyala oyo, kuba teyali ku kyalo kyaffe, wali obukka ekyalo ekyaffe n'okivaako n'okwata ekiddako, wabula ng'ate abeera ku kyalo ekiddako. So maama n'antwalayo ne tugenda ew'omukyala oyo, nampa eddagala lye yampa ery'okunywa n'ery'okunaaba. Bambi bwe twavaayo ew'omukyala oyo waayitawo ennaku 3, awo olubuto ne luddamu ne lunnuma bulungi. Kaakati biri byennyumizzaako bibadde biwero. Kakati ndi katandika butandisa aka VJ Junior, VJ Jingo. So nzijukira ku olwo lwali lunaku lwa kumakya, ssaawa zaali mwemu. Bato bange maama amaze obbateeka bagenze ku ssomero, nzuukuse olwo ngenzeeko emmanju. Nali nnyingira bwe nti mu ntooyi, sayini esembayo ne ngiraba, nakuba omulanga sisobola nakugwerabira. Maama yaleeta misinde n'aŋŋamba weeyoleyoole, ne tufunaawo booda paka mu ddwaliro. Twatuuka mu ddwaliro abasawo ne bakebera ne baŋŋamba naye si yegwe yakajja wano emirundi 2 nga bwe tukebera obeera ready, ate wayitawo eddakiika ate n'obeera nga tokyali ko maama nti y'ono. Ne baŋŋamba wabula gwe mwana gw'enzaalayo yeewuunyisa, naye katulabe leero gye biggweera. Munnange nga nange mmanyi tuddayo ewaka. Munnange yajja mu ddwaliro ku ssaawa emu, nabeerawo olubuto ne lunnuma ne lunsiibako. Ku olwo munnaye buli we bankeberanga ng'olwo balaga omwana yeeyongera kweyongera mu maaso paka ssaawa 5 ogw'ekiro. Kaakati bannayinza okuzaala kwange kwali kujjudde obuvuyo, sibalimba, kubanga baali bamaze n'okuleeta ambyulensi entwale mu ddwaliro eddene, kuba lino linnalimu ly'eryaffe eryali ery'omu kyalo. Abasawo baatuuka ne bankolako ne biremererwa nga basazeewo bantwale ku operation, naye eddwaliro lyali terikola operation. Kati nga basazeewo bantwale mu ddwaliro eddene. So baali bamaze n'okuyita ambyulensi ng'epaakinze wabweru bagenda kunsiba katanda. Munnange omwana n'aleeta omutwe era Katonda n'ayamba buli omu
ne bayita abasawo bonna abaalimu ekiro ekyo bonna ne babaleeta ne maama yennyini ne bamugamba mukadde sooka ojje omanyi abantu okutuuza nze bannange simanyi oba bino nina obinyumya naye obulumi bwe nayitamu simanyi mu nsonyiwa okubinyumya naye sikirabanga ne bakwata akadomola ne bakanteeka ku lubuto basindika omwana sikirabanga kino munnange Katonda nannyamba nenfunvubira maama nantunuulira nanga mwana wange kyoyitamu nkiraba wabula ebigambo maama bye yaŋŋamba ndowooza bye byampa obuvumu okuteeka omwana oyo ku nsi maama yaŋŋamba lowooza obusungu bwonna bwonna bw'olina ku musajja akuyituusizza mu mbeera eno obusungu bw'omuyinako bw'oba okozesa osindika omwana kale laba bwe nzaalira omwana mu busungu munnange mukadde kye yaŋŋamba era kye nakola bambi ne nzaala ka baby boy kaana kange kaali kagimu bulungi yali munene ng'ali mu kilo 4.8 bambi ate awo ne nsanyuka we nalaba ku mwana awo amaanyi ne ganziramu n'ekire ky'enkuba n'ekitonnya namuzaala mu gwa 8 nga 22 omwezi gw'omunaana ogwo gubeera gwa nkuba era wabeerayo olunaku lwa Biikira Maaliya mu nnaku z'omwezi nga 15 era nga nnaku z'omwezi ezo 15 ebiseera by'edda enkuba yatonnyanga naye ku mwezi ogwo enkuba teyalabikako omwezi gw'omunaana gwonna baagumalako nga bali mu kasana naye munnange bwe nateeka omwana wange ku nsi ekiro ky'enkuba tebamanya ne gye kyaba enkuba yatonnya ate ne yali nnyingi era yatonnya okuva ssaawa 6 lwe nazaalira paka ku makya so munnaaye already nali neetegese dda by'okuzaala byonna nga mbirina nga n'akasente hospital bills nga nazo neetegeka ngiri gyeni nti nali mu kibuga nga njiiya so bwe tutyo ne batusiibula awo nenzira ewaka bano abaali banfaako era ne mbategeeza nti munnange nazadde abaali balinawo awo ku busente ne babuweereza kale munnange awo kati n'entandika jjani empya eya Nakawere mune muzeeyi wange yasanyuka kye neerabidde bagamba nti bwe nakoma weewaka ate muzeeyi ate nakomawo ng'ate obusungu budda bulinze ku buli kubanga muzeeyi yanywanga omwenge n'akomawo eka nannangira kyana gwe wansala kwata bambi nenkaabanga banenakaaba nnyo ku lubuto maama nga ŋŋamba neekaaba naye tototoiza n'otonyeza amaziga ku lubuto naye nga tekyebeereka waliwo n'olunaku maama yansanga nga neesigamye ekitooke ndi manju neesigamye ekitooke nkutte ku ttama maama wange najja yansanga ndi awo sibitegeera maama n'aŋŋamba mwana wange nkubuulire mpise mu bizibu bingi mu bufumbo bwange ne kitammwe naye ate saatuukako ku kino kinnuma okubanga ate nze saakituukako ng'ate omwana wange yakituuseeko maama n'agamba ku bizibu Katonda byakutegekedde ebikukulembedde mu maaso bakanti baffe mulina omuze ogugamba eyo wala naye nga weerabidde buli omu alina obuzito bw'ensawo bwa njawulo obuzito bwo obw'ensawo buyinza okuba tebugenda kukuleeta tugeze nga wano wendi nga obuzito bw'ensawo tebugenda kukkiriza kuyingira mu miliyoni 4 miliyoni 5 n'okwamuka bakale n'asatu so nga enfuna yo esobola okukkiriza oggula ettaka okukkirizisa oggula ettaka tulina poloti eza miliyoni 4 tulina ez'emiliyoni 10-15 n'okwambuka it doesn't matter nti oyo toyagalayo mulina omuze ogamba nze eyo saagalayo nenkubuuza gy'otayagala ogenda kuteekayo ki mu bwangu obw'ekitalo n'oŋŋamba ngenda kuteekayo nnyumba z'abapangisa naye nga tudde mazima bakilanti baffe mpaayo ekitundu ky'omanyi nti yo mu Uganda awo teri bapangisa wabula waliyo mayumba g'abantu bokka residential bano abagala okwebaka abazimba amayumba gaabwe ag'obwannannyini oyinza okuba toyagala tugeze wa mukambawo ekyokulabirako tugeze abava effort client asogamba effort wala sisobola kuzimbayo n'omugamba oyagala kuzimba kinagamba njagala nnyumba z'abapangisa n'omugamba bw'oba gwe tosobodde kusula fort ng'oyagala teekayo nnyumba z'abapangisa fort munene fort alina town fort alina amasomero fort alina ministry ez'enjawulo nti omuntu osobola okubeera nga tosuzeeyo naye mu fort mulimu abasulamu mu Bulengeri ennyumba z'abapangisa w'ozizimba si gwe agenda ozeesuliramu kitegeeza ab'oku kyalo
abeeyo community be bagenda osula mu nnyumba zooki ez'abapangisa. Kati w'obanga omuntu yenna asobola okukola choice yona agamba nze nina wenjagala okusula ekirooto kyange kyakusula Muyenga, gule Muyenga. Naye w'ogamba nti njagala zimba nnyumba za bizinensi, mukwano gula w'osobodde, ensabo yo weekuteeka. Oyinza okuba osobola okugula ettaka mu 2026 ng'awantu awo osobola okugulawo, naye ate mu 2028 tosobola kugulawo. Nze ngamba kikole kati muvemu ebyo ebintu ng'ate kaninde omwaka ogujja, tandika kati mutumanye enkola yaffe tukkiriza kibanja mpola. Era siinayo omuntu gwe asobola kuvayo n'agamba omukazi oyo yammanja nammalako emirembe, nedda. Abamunze embeerabira n'obbeerabira, oba oliawo ng'oli akuteredde ku sente nakkubira mbunze yagula egindi n'omugamba kaale naye nga mwalagana emyezi 4 mukwano ng'akubuza omwaka n'akuteeka wali. So temutya, tandika kati ofune ekintu ky'osobola. Kinnuma okubanga ate nze saakituukako ng'ate omwana wange yakituuseeko. Maama n'agamba ku bizibu Katonda byakutegekedde ebikukulembedde mu maaso, kale singa nsobola obigabana naawe. Bambi maama ekintu ekyo kyamuluma, nayita mu buzibu obw'amaanyi. Naye ng'ate maama ebyo byonna abyogera nga tamanyi nti mbadde na mujja wange era nsongeddwamukko ku kambe okunfumita. Ebyo teyabimanya, wabula ye ekyamulumanga ye kitange eyabeeranga nnangira buli kaseera n'okubeera n'olubuto nga nze ngenda oddwekuliza. Tewali muzadde yali agadde mwana we kutuuka mu eyo mbeera. Naye ate oba osanga munnange kyaŋŋwanira kuba nange ndowooza nalina eddalu kangwesalire, sijja kwefuula mutuukirivu. So munnange ne mbadde mbazaayo eri nweto nenkola ki, maama n'ayogera ebigambo ebyo nenkomawo ewaka ng'olwo nzadde muzeeyi asitudde ku muzzukulu omuwasoose. Kale akaseera ne kabeera kasanyumu awo ennaku ezo, naye omwana yali aweze ennaku 4 ate awo obulwadde ne bumukuba. Bannange ne tulyoka twewuuba mu malwaliro, baddiya twewuubye mu malwaliro, obusente bwonna bwe nina ne buggwaawo, ne ze bampa nezo ne ziggwaawo. Kale ne ntandika okulaba ennaku ennyingi ey'ekitalo. Naye munnaye Katonda ono ateebaka. Katonda ono ateebaka munnange, ng'era nfuna abazira kisaabajja. Kaakati omwana yali awezezza wiiki zaali 2, ate kaakati munnange nannyini kugamba nti nze olubuto saalwagala ndi mufumbo. Olwo nno munnaye n'asalawo akube ku ssimu, naye ng'ensonga emukubiza essimu ayagala ku bifaananyi bya mwana kulaba oba omwana amufaanana, obula embwa eri ejooga era kye saakola. Kaakati omwana atuuka akaaba, omwana asiba akaaba, asula akaaba, aziza amabeere, muzeeyi yeekyanze, nze nakoma sikyayagala baana banteekaanira, nze nakoma dda n'okuzaala, atwala omwana ewa kitaawe. Olwo nno nalwo ne lufuuka lutalo. Wanzijjukira waliwo ne muzeeyi lwe yangobako mu nnyumba n'omwana wange n'ensula mu kiyungu. Wabula obulamu bw'ensi buno olemwa. Olwo nalwo ne luggwa. Kaakati munnange taata nga ŋŋamba kwata omwana omutwala ewaabwe oddeyo ku ssomero. Naye omwana gwaŋŋamba okutwala eka, omwana wa wiiki 2 temwerabira. Naye munnange n'amala nakkakkana nga maama yamuwooyawooya. Munnange omwana waatambudde atuuse mu mwezi. Kaakati mba ndi awo ng'ono Muula brother wa nga nkubira essimu nti muzeeyi waffe mulwadde. Ssezaala wange oyo yabazaala abaana 2 abo abalenzi, oyo n'oyo brother we bali 2 bokka. Akati omuzeeyi oyo yatuuka mbonga mulwadde, naye mbu baamugamba nti mutabani we yazadde omwana omulenzi. Kaakati n'abagamba mbu nga sinnaba kufa mbadde nsaba ndabe ku muzzukulu wange. Kaakati ndowooza owulira. Kaakati ono n'aswala okunkubira essimu ntwale omwana bamulabeko, kuba omwana yali yaŋŋamba dda mutte nze neŋŋaana. Kaakati olw'okuba brother we twali ba besiti ng'era twogera nga ambeererawo, gwe yatuma mbw'oba osanga gwe nnaawuliriza. Nange oyo brother we nga nkubira nga nnyumiza ebyo ebiboozi bye ebitakwatagana. Namugamba kimu, omwana oyo yaŋŋamba muggyemu, so akitwale nti taliiwo.
singa mbadde namujja mu kitaawe yali badde asaba mwana kigwaba alabako simulina nga olina mpoyawoya munange tonyiiga ebyo bibaawo naye kaakati omwana omuzadde please help us and grant our daddy's last wish namugamba there's no last wish yabannange mutulekeemu singa mumanyi mutabani wammwe byantuusizzaako temwali badde na guts zinkubira simu nga muŋŋamba oyo kasasiro wammwe ne mujjako kati tewaayita na bbanga ddene nnyo wayitawo ba wiiki zaali 2 bambi omuzeeyi oyo n'afa era bwe yafa ne bankubira ne bampeereza transport kuba ewaabwe wala bampeereza emitwalo 10,000 mbasange mu kibuga fumbiro na buli furniture yenna gwali olowoozezaako ekibajje ky'ekirooto kyo osobola okutusasula mu cash n'okitwala oba okusasula ku kibanja mpola okutuusa lw'okimalayo ng'oteekateeka omukolo gw'okwanjula ng'oyagala otwale furniture akuweesa ekitiibwa tandika kati olugendo lwo ng'okolagana ne Aisha Furniture Mart ebbanda olina furniture wo gw'oyagala okuddaabiriza tumukolako wamma ekibajje kyo ne kidda bujja okumanya ebisingawo basange ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisusa House oba yogera ne mama Aisha Najemba ku noti 7 noti 5 nkaga mwemu 94 noti 3 esimu noti 7 noti 5 nkaga mwemu 94 noti 3 Aisha Furniture Mart ebbanda bannange kyennaliko omusajja n'alyoka ansuubiza okunkola ki nansuubiza okunsuula eddalu nansuubiza okuva ku kisaawe ngende nga munoonya ne bankubira ne bampeereza transport kuba ewaabwe wala bampeereza emitwalo 10,000 mbasange mu kibuga tugende ewaabwe mu kyalo tuziike ntwale n'omwana ku kika neŋŋaana era ne ssente ezo zennyini kwe natandikira okugulira omwana engoye endala ekyo nenkigaana era nenkisazaamu era nabalagirawo nabasooka ne mbagamba kale tewali buzibu mumpeereze transport nzije olwamunteerako ne neekyusa gwe muze gwaffe gwabawala tuweereza transport mane ne tumulya so ku olwo nazirya era sejjusa akati munnange ne tutambula omwana wange bamaze n'okumuwa erinnya twakizuula nti ekyali kimukaabya lyali linnya era kasita baamala omutuuma erinnya n'asirika n'abunira kye n'afuuka lovely boy nga n'okulwalalwala takyalwalalwala ne tutandika obulamu kati kaakati embeera eyo nali nina okugisimatuka kuba natuukanga awo munakawere ayoza buli kaseera tewali sabbuuni nga bwomanyi life y'ekyalo neneesanga ng'ate omuzeeyi gwe ngenda okusaba sabbuuni ayoza engoye z'omwana wange kintu ekyo tewali muwala yali agadde kifuna so ku kyalo okwo kwali kuliko kapo yali mpya nga yakajjako omwami baali balina ekyalo gye baali babeera ne bagulako epoloti ku kibanja ku kitundu kyaffe okwo ku kyalo kyaffe okwo naye nga si nearby ne bajja ne basengako ku kyalo okwo nga balina abaana baabwe 2 by then balina abaana 2 omwami oyo yali avuga booda nga mukyala we yali musomesa ku ssomero erimu era essomero eryo bato bange gye baali basomera kakati omukyala oyo ne tukwatagana n'afuuka mukwano gwange n'afuuka mukwano gwange kuba nayinako awo obulimu bwe nagendanga ne muyambako nampaayo kasente kale bambi omukyala oyo nandaba nti nali muwala mu omwetowaze ow'empisa nanjagaliza muganda we kiwulira ekintu ekyo kakati mukunjagaliza muganda we yaŋŋamba ninayo muganda teyabigamba nze ate ebyo yabigamba maama wange namugamba muwala woono asobola okufumbira muganda wange ali myaka 3 naye talina mukyala abeera yekka singa tubayamba ne tubakonekitinga ye ne muganda wange basobola okubeerawo ko maama nti naye omulaba nakawere nti ffe tetulina buzibu olwono twali tuyingira Krismasi so munnange okwanguyiza story ne batukolera meeting ne batusetingira meeting wakati wange n'omulenzi oyo ne batugamba ne tugenda ne twesiima naye nze sijja kwekkiriranya mu nsonga eno bannange sijja kubalimba ekituufu mugenda kungamba naye wali ekituufu kiri nti Guy saamwagala kubanga he wasn't my type yes era namutuukako nze nabagambye ndi muntu eyeesosola ekikwatagana n'omusajja nze nabagambye era munjooza mujjukira mu paati ezasoose waggulu awo nti nze omusajja gwe njagala era omusajja asobola okuŋŋambako n'empitika
kutunuulira nnyo engalo nze nfa nnyo ku buyonjo bw'omuntu kubanga neenyinyala naye natuuka ku gaayi ng'ayambadde bibye ayambadde jiini mu ngatto za musonso bannange engalo ng'oba zisima lumonde bana egaayi nga mucaafu man ate nze nze ku bucaafu tondaga sagala ddala bintu bicaafu si kwepanka abamu bayinza okulya bino ne bagamba nagwe wali weepanka gwe wali omunaku ate weepanka baddiya buli omu abeera ne choice kale nga bwe twogera ku kya Haiti be bali bakimpijjuni be nayogeddeko munansonyiwa abali ku gundi eno naye buli muntu abaako ne choice nga nawe bw'ovaayo ng'oyagala omukyalo omweru oyagala omukyalo owakatakketakke oyagala omukazi kasirimu kasirenda kapetite nange sagala musajja mumpi sagala musajja gwe nsinga buwanvu kaakati ate gaayo ono yajja nga mumpi mucaafu ayambadde tanyumye nga n'okwogera ayogeza birime bannanga appetite neefa musajja nansemberera okumpa haaga ng'awunya akamwa eyo nayo tanofu nambuba meka simanyi nakumanya akuwa haaga omuteekamu akuteekamu ekikwawa kiwunya katonda wange kwegamba ng'onuunya weweekwata oyagala omwana mulenzi oli nga tolabawo so saamulagirawo namugamba kaleete onsiimye bannange mmagye mu lukufu n'ensiima nimugamba ye so eyo first meeting neggwa story ngegenda mu maaso njagala okukusomooza olina omwana e Uganda oba olina omuntu we Uganda kozesa omukisa ogwa Comprehensive Educational Institute ekireka omwana oyo yakola P7 ne mutuuka okulowooza ndi kakati kubanga ssente zaagaana kakati alina kubeera mu bufumbo tebitambula na bulungi akoze obubizinensi naye atawaanyizibwa nnyo kubanga talina kyamaanyi ye kennyini kyakkiriza nti kinaasobola okukikola n'akiggusa bw'alaba baana banne be yasoma nabo kakati abatunuulira ng'eyo gye bali gy'alina okuba n'asigala ng'ekikonfidde oba okwekkiririzaamu si kitundu ku ye temukkiriza mwana oyo okubeera ng'agenda kuzungira mu bwakukola mu maka g'abantu obusente bwebwo empisibwa yeeyo kubanga nabo bamulaba nga talina muwendo. Comprehensive Educational Institute omwana bamutwala akoleyo ka certificate ak'omwaka mu child care aveeyo ng'asobola okulabirira abaana mu ngeri ey'omulembe nga bw'atwalibwa okukola obwayaaya aba ali ku level ndala asobola okulabirira abaana n'amanya abaana abalya biki omwana ono lwaki akaabakaaba omwana ono kati yeetaaga kwebaka omwana ono kakati yeetaaga kukyusa pampa mu ngeri y'entendeke obulungi nga naawe bw'aba mwana wo nga yanoonya omulimu ng'olaba nti alina omuwendo bamugamba emitwalo 15 ng'agamba mami nedda nze njawukanako ku bakozi abalala kubanga nina certificate mu child care omwana nga mumundekedde nsobola okukola ABCD njogera eri ggwe alina mutoowo alina relative wo alina level gye yakomako wallahi ng'olaba tekigguka twagala okumwongerako omuwendo njogedde nga bw'agenda okukola mu maka g'abantu mu baana ng'alina bargaining power ku musaala olw'okuba nsobola okukola kino nga tojja kufuna mulala akikolera kale si kiwa nti emitwalo 15 nsobola okugikolera omwana oyo ajja kuba akola mu bitongole ebirabirira abaana ajja kusobola okukola mu masomero ng'ayamba kubasomesa njagala omwana oyo omuggyemu ekyo ayinza okubanga kati olabanga akuze ali myaka 25 myaka 3 nenjala kutegeeza kisingirawo ddala n'okumulekaawo waali ebbaluwa eyo eya P7 kagigatteko ka certificate mu child care ng'ayita mbanafu aba Comprehensive Educational Institute ennamba ogiraba ku screen noonya ku Dr. Sarah Walusimbi nga bw'olaba ennamba eyo munoonyeko ku WhatsApp mukubire ku direct calls mubeere nga muwuliziganya toganya mwana oyo tokkiriza mwana oyo kuviira mwawo so saamulagirawo namugamba kaleete onsiimye bannange mmagye mu lukufu n'ensiima nimugamba ye so eyo first meeting neggwa nenzira yeewaka of course nali nina okuwa feedback naye ebyo byonna tubikola muzeeyi tamanyi kuba muzeeyi natuuka ne munyiigira nga ngamba taata owange nampisa bw'ati naye maaso eyo yamala nambuulira ensonga lwaki era nanneetondera nange ne mwetondera era waafiiridde tubadde ba best nnyo nno so kaakati munnange nga tunkomawe waka nga maama muwa feedback maama nali open gyali mugamba maama omusajja simusiimye maama naŋŋamba tosiriwala ogenda kugoba omukisa guno
osigale wano ewa kitaawo tunaba tuli awo ng'otuleetedde omwana ow'okubiri. Ne ngamba maama, ne maama ndabamu ekifaananyi ky'okwegabira ku luggya. Maama, kiki kino? Kale maama n'aŋŋamba mbadde nteesa weekuŋŋaanye gwe omanyi ekika ky'omusajja gw'oyagala naye ekika ky'abasajja b'oyagala tebalina kye bakwongeddeko kuleka okukabya amaziga. Kaakati weekake oyagale omusajja oyo era ova ewaka. Nali siina optioni okuleka okuzibiriza ngende mu bufumbo obukake nga siina kyakkola olw'ensonga nti ewaka nali nkooyeewo ng'era nkooye ebivumo. So mama wange kati bwe twamala okwesiima nga buli omu awaddeyo feedback naye nga nze neemulugunyizza of which mama yatazzaayo ye yabagamba omuwala naye yasiimye munnange nga tuddayo ku musaayi nga buli omu ali okke nga obategekawo awo mikolo simpo kukyala kuba baali balina okunnona ewaka mu butongole nga bategekawo awo okukyala okutaali nnyo kwakwejalabya naye nga kuli worth omwana gwe banona weewaawo nali nfumbirwa n'omwana era munnange ne bajja ne baleeta bye baaleeta. Maama yennyini ne yeesitula n'awulira mwami we nti omwana tugenda mukola naye taata teyakisiima era ye ng'omuzeeyi ali concerned. Bwe yamanya nti nno omulenzi oyo bamuzaala ku kyalo bwe kiti yeesitula n'agenda ku kyalo n'abuuliriza famire mwe nali ngenda okufumbirwa era bwe yatuukayo ne bamubuulira bye baamubuulira nga famire eyo erinamu kkokumize egitali gya busezi naye nga mulimu kkokumize gye sijja kwogera kubaswaza. Muzeeyi n'akomawo ewaka n'agamba maama togeza n'ofumbiza muwala wange mu famire eyo nze sigisiimye. Maama kyataawuliriza era n'agenda mu maaso ne tugenda mu maaso n'emikolo kuba nange natuuka n'enzikiriza. Kaakati ku lunaku lw'abaami okukyala baaleeta ebintu ebitaali bingi ate ebitaali bitono nga mwe muli n'engoye ez'abazadde. Ekkanzu gye baawa taata ye yagizira. Bannange omuzeeyi oyo naye yali wakavuyo. Muzeeyi baamuwa ekkanzu teyagibakubira waawo. Muzeeyi bwe baamuwa ekkanzu ne bamuwa n'ebigenderako. Bwe yagera tuvuddewo n'akwata byonna bye baamuwadde omutwalo gwa taata n'ekkanzu n'abirwapinga nga bwe baabimuleetedde n'abitwalira mulamu nannyini tukonekiti nga n'amugamba nze muwala wange simubawadde mu butongole kubanga bye mumpadde mbibaddiza famire yammwe sijagaliza muwala wange era ebintu byammwe biibyo. Nze ye ne yeddira ewaka era n'akomawo n'agamba maama oyo omwana gye mumututte tajja kuzaalayo mwana paka ng'avuddeyo. Nze famire sigisiimye wadde muwala wange abadde ewaka wano ayise mu mbeera enyigirizibwa naye ate okugenda mu famire eyo si kyekintu kye mwagaliza. Maama ng'abiyita bya lubalaato. Nze kambabule baana mwamwe ekigambo ky'omuzadde kiba kigambo era omuzadde yenna bw'abanga alina ekintu kyakugambye mukwano oba kukolimira weetondenga bukyali kubanga abazadde abo babeera n'obulimi. Nze nalabira ku kitange era emboozi ejja munnaye nga ngenda mu bufumbo twali tuyingidde Christmas era Christmas nagifumbira wa mwami. Kakati okubazaako emabega omukyalo oyo kati kamuyite Muula nga ŋŋamba namubuuza omwami oyo gw'oyagala okunteekako yazimba apangisa sitatasi ye eri etya? Naŋŋamba yazimba amaka manene magagga biki naye besikali mulimi. Onzoke kakati munnaye era nava eno nga nkimanyi ngenze ku yini njukira omwana abadde mu bulamu obw'e Kampala abadde akeera okunaaba akagere ye yalinga yeegomba obulamu bw'okukeera okunaaba akagere n'alumba site n'akola kati ate nkomyewo mu bulamu obwa yini. Kale bannange ensi ekuba bakazi mmwe humble yourselves because eno ensi esabula. Munnange ntuuka mu nnyumba gye baŋŋambye nenvirizangwa ku mutwe. Omukazi eyaŋŋambye mbu omusajja yali yazimba kuba kwolwo tebantuusaayo saalabayo before getting married. Ennyumba gye baŋŋambye gye yazimba ennyumba nga ya ku kyalo
ndowooza muwulira olwedde saamwagala akati ate ne kyenalibadde mwekwatako nakyo kyennyini tekiriiwo. Ennyumba ya ku kyalo bano abantu abakula nti kati wano wewaffe maama ne taata ne bafa abaana ne bakula ennyumba ne bagiggala ne bayigenda mu bibuga. Akati ennyumba olw'okuba teyagalwa kuggalwa ne bagiteekamu omuntu agibeeramu agikuume, wabula ennyumba nga nnene ne bamuwako ekisenge kimu era nga mwateeka ebintu bye era mwasula. Akati no y'ennyumba gye baali bantendera gye yazimba. Akati akatogo kali wano bandeeta bulungi ne banyanjulayo biki ne bandaga balamu bange yali alina batabani baganda baawo abalenzi famire yonna ne bagindaga ne ngitegeera. Naye mwaba abalenzi abo bamuula abalenzi mwali mulimu omulenzi omu yali atusula opposite nga naye ye yapangisa akayumba ke nga mwabeera. Akati ate n'oyo omulenzi naye nanfukira ekyewalula nga nti naye ayagala kyamukayiri. Ne bannange nange ndabye n'ensi kwegamba buli muntu andaba nze mufaananira okutundulwa vanirwa ow'empaka. Bannange oba Mukama yanteekako ki? Ndowooza abantu abamu bandabanga kisosootero ate tugambe ki? Kuba kakati oyo bwe tubala omuntu oyo kati naye yali ayagala lwebu kiwulira ekintu ekyo. Naye ndowooza omusajja oli eyasooka kwagala okuntunula vanira ne mugatta ensigo alabika ye yankolimira nti nze obulamu bwange bwonna nja kutambuliranga mu kwagala kundeepinga. Ate tugambe ki? Bantu mmwe nammwe abatuteekako ebintu bebito ebyekikolobero mweddeko kuba nammwe buli bazadde. Sungu bunnomye munansonyiwa okuyomba. Kaakati baddiya omulenzi oyo ng'ayagala okuntundula ekyamikayiri. Era omulenzi oyo okwagala okunsika yayagala mutabani wange ng'amuleetera pampa, amuleetera amata. Kyana kyange kyali kinene nnyo, yali munene ng'okumusitula obanga asitudde omugugu. Kale bambi ng'ajja n'akinona ewaka n'akitwalako mu ttawuni eyo ne basala enviiri ne bakola byonna n'amala n'amuzza. Mu kusooka nze nali manyi mukwano kumbe waliwo intentions eziri mu maaso awo. Kaakati nga be baŋŋambye nti omwami oli basically yali mulimi nga talinayo other occupation apart from kulima. I had to join the farming sector okufunawo ekyokulya. Mbuuza weya mu Kisenyi. Omwami oyo yali alima mu Kisenyi nga ndima ntula, biriŋŋanya, mboga, mayuuni ga bwayiise nga byebyo ebintu byalima. Kaakati ak'obugole bwe kaggwamu whereby tekaali kangi kasita twava mu Christmas ne tuva mu mwaka nali nina omwegattako. Kaakati olw'okuba bamutendera baali bamumbuulira mwannyinaawe yamugamba omuwala gw'egenda okuwa muwala mukozi ewaabwe akola eri famire bakola bantu bakozi nnyo be bantu abalima ebijjanjalo ne bakungula amalebe n'abalebe. Bantu balimi nnyo baana mwana mukozi tajja kumenya. Kaakati ye bamugamba nti tukuleetedde omuntu omukozi oba yali amanya aleese kalogoyi. Munnange nga tukeera ak'obugole kaweddewo nga mpeeka omwana ku mugongo ng'obuugi jjukira nnyonsa ng'obuugi bwonywedde ku makya oba caayi tewali kirala ky'ogenda kwetikka ng'ogenda kukkirira mu nnimiro naye omwana ofune w'omutuuza ng'omukubirawo omusana we gujja. Jjukira mulima mu Kisenyi temulimu nti oba muti omwana afune akasiikirize. Ng'ofuna obuti bw'osimba sayidi ne sayidi n'osibako akaleesu waggulu omwana asobole okwebaka omusana guleke kumwokya. Kaakati gwe n'olyoka olima nga genda mu nnimiro ssaawa emu ey'okumakya. Tuveeyo ssaawa 10 ez'olweggulo. Naye nga takugambyeko nti oba ddayo ewaka oleete ku caayi tunywe, nti oba kangende ku dduuka ngule ekyokulya tulye, wabula nga n'omwana waakaabidde okutuula okumuyonsa akubalira eddakiika gwe olwaki otudde situka olime. Bannange nafuuka endogoyi y'omwami oli. Omwana ng'oluusi akaaba nga bw'omanyi eby'abaana n'akugamba teeka omwana ku mugongo olime. Bakazi bannange nakola. Tolaba nti nali nfaanana bubi ate ne nfaanana bubi tayimuuzi ttu. Enviiri ze nasiba olw'omukolo ze nviiri ze nabeera nazo
paka kuva wuwe nga buli omugamba nti kansumulule enviiri nga ngamba ozisumulula naye tewali ssente endala zigenda kusiba nviiri kati beera n'enviiri zo nentuka okusiiwuuka naye nga tukola nga akungula n'atunda ebintu ne bamuwa $300 naye nga takuwaako wadde 10 wabula nga tomanya gye ziraga. Omwami oli yalinga ali abannaye munansonyiwa naye ne kino kankyogereko ng'asobola okugula kiro y'ennyama n'asalamu ennyama bw'ati n'agisalamu bagiyita 3/4 kati nga agipima bw'ati n'agyawuzaamu kati nga hafu ne kota yiye kati nga gujja kulya hafu naye mbuuza mugenda nga hafu eyo hafu ne kota ajja kugisibamu akaayi agitugge bw'ati akugambe leeta bokisi n'ogituuza mu bokisi n'akwata naawe ekifo ekyo kyakwadde nakyo n'akisuulamu kati n'akugamba teekamu ebirungo ogiteeke ku mmere kati ng'era bw'oba ojjula okwata ebijiiko 2 n'ositulamu ekifi kye kyeyatufunye ng'alina essowaani eringa akataasa nga mw'omuteera era nga mwaliira omukulu oyo ataswala. Kati gwe mwavu gwe oli ennyo gwe mukyafu gwe mumpi gwe musiiwuufu gwayogeza ebirimi kale nga buli kimu kiri ku oli omwami ng'onoonya n'ekyomwagalako bannange nga tokiina bannaye munansonyiwa mwembanga omusajja mutadde nnyo naye njogera bituufu. Kaakati ekirala ekyampangula omwana wange yali muto nze nga siri willing kwejjako omwana wange. Omwami oyo yaŋŋamba omwana bwe budde omutwala ewa maama wo nze njagala onzaalira abaana ne mugamba kyogamba sisobola kuzaala ng'omwana wange waali naŋŋamba sola ŋŋaŋa ze siirieko magi ekintu ekyo kyannuma saali ku family planning naye ebbanga lye namala ew'omwami oyo saafunawo olubuto ate nga twali tutundula vanira kubanga oli omwami ye yalinga ayagala vanira buli lunaku. Bbanga lye namala ewuwe nali sinnaba kuddamu genda mu byaffe ebyekikyala era nga mbeera bulungi ddeyire wammanga ne bumba mwakava mu nnimiro ng'okyaliko akalimiro ko ng'akugamba sooka ojje era ng'otuuka ate nga si yoono omuntu nti bwe tuba tugenda okuyimba kwaya ejja n'esimba layini ow'engoma n'atuuka ow'ennanga n'atuuka buli omu n'atuuka ne tulyoka tusimula amaloboozi nedda ddiya oli yayingiranga buyingizi ng'alinga ayingira ekituli ky'emmese ne yeekejja bye yeekejja n'amala n'avaayo n'asituka n'agenda awo nagamba genda okola emirimu gyo mukama kwegamba ng'onoonya akalungi k'owoofuna ku mwami oli wallaayi nga tokayina ng'onoonya weeweekwata nga tolabawo. Nabeera mu mbeera eyo okumala emyezi 6 naye gyali teginnaba kuwera maama kati ne mugamba njagala gendako waka njagala kulaba kubeewaka bukyanga nvaayo siddangayo nannyamba nampa transport nenkwata booda nengenda ewaka. Maama yeewuunya nnyo okundaba ng'enviiri ze nava nazo era ze zikyali ku mutwe naye nga tezikyali nviiri gaafuuka gaviiri wabula nga nfaanana bubi times 5 jjukira nali nnyonsa ng'omwana yannyonka naye nga ne sukaali obusukaali alemererwa omugula jjukira oyonsa kati nga nina okufumba biicaayi nteekeko omujaja n'amajaani nga byenywa omwana asobole okufuna amabeere nga mu nnyumba yagula ensawo y'akawunga kilo 10. Imagine abantu tuli 2 naye n'agula obuwunga kilo 10 anti ng'obwe mugenda okulya ng'ogoya kilo z'akawunga 2 ng'era buli lunaku akugamba goya kilo 2 ez'akawunga n'omubuuza kilo 2 tugenda ziryako bameka nti tuli 2 kati nga ye waayagalira waaliira bw'omusene ye we nali nga naakatuuka nga yeesengera nfumba emmere ye ne yeesenera ngo ayina essowaani eringa oba kiki oba kikalaayi oli omusajja ekyali kyamulemesa okuwanvuwa kwali kulya ng'alina akawuto kali nkabuto jjiya bannange nze simanyi nakumanya kubanga bwe ndula ne nkolombojjera sitole y'oli omusajja olunaku luziba bannaye nze natuuka
natuuka mu kuva natuuka mu kuva mu kunyiiga ne ntandika kuseka ng'omusajja yeetuumako entuumo y'akawunga bw'eti n'atuula mu katebe akawunga ne kayitamu bwe kati nga gw'otudde sayidi eri wabula nga tomulengera olengera lusozi lw'akawunga awo nno n'alyoka kati ng'emmere gy'asinga okwagala kawunga na binyeebwa ate va ku bino ebinyeebwa bye bafumba obulungi nti ekinyeebwa n'okirya nga kikwafu ebyeri nga biringa amazzi ge bayunguzaamu ebintu nga ye byo ebinyeebwa by'ayagala n'alyoka awuuta ng'awuuta bino nga awuuta omunyeebwa ng'alinga awuuta bw'atyo ng'alinga omanyi buno abasiraamu munansonyiwa buno bwe bayita bumutambuza ddembe nga bwe buwuuta kyakyo kati nga n'omwami oli bw'awuuta bannange natuuka ng'omusajja antama bane yatuuka ng'omusajja antamye kaakati ekyokubiri nga yangoba ku buliri bwe ng'era yanteerawo omufaliso w'ensula wansi n'omwana wange kaakati nga bw'aba ye ayagala okugira okutundula vanira nga tajja nakuyita mu bulungi akugamba sokojje gwe sokojje awo nno ng'omanya munnange yesaawa okole ekyakuleesa ng'era otuuka bulungi n'owalampa akatanda nga ye talwisa ye kasitaakokinga nakugamba gwe sokojje n'oyingirawo mukazi wattu oba oyagala nga musooke munyumyemu ku luboozi awo olutonotono ye nga talina budde olweteeka bwoti ku buliri akuyingirirawo n'akutema ensingo namala kasita amala nga gamba kati genda mukama wabula ndabye ennaku ku nsi kuno munnange embeera eyo yabeerawo bwetyo kakati mbadde mbazaayo okulaba bwe nagenda okulaba maama yantunulira nga nva ku booda maama yatulika n'akaaba kituufu nti maama yakaaba n'angamba bannange saamanya kusindika ate nali manyi nkujja mu nnaku ate nakukasuka mu nnaku ng'ebiviiri bye nafumbirwa nabyo bye bindi ku mutwe nga byonna byameraamera byonna biri bulala wabula kye yakola yakwata na bukwasi makansi nga n'okuzisumulula zaakwatakwata dda n'akwata makansi n'agenda ng'abisala era nadda ew'omwami oli nga sirina nviiri wabula nga nina obuviiri buto bwe yandaba n'aŋŋamba wabadde ogenze wa maama wo kusala nviiri ko nze nedda nze mmugambye n'aŋŋamba era weebale kuzisala kubanga obadde ofaanana bubi naye nga tasobola nagamba nti kankuweeyo omutwalo ogende mu saluuni okole enviiri obusajja obukopi embwa eyo munnange ebyo byonna byabaawo paka lwe natuuka ne mpulira nga neekyaye olwo n'ebijanjaalo bye twalima byali bikuze nga ne kasooli akuze atuuse n'okukala era ng'akunguddwa kasooli ebijanjaalo bye byasooka okuvaayo nga nkuba ebijanjaalo bane mwali mukubye ku bijanjaalo ye mwe baanammwe wabula bannange nga nkuba ebijanjaalo n'okuba entomo y'ebijanjaalo olina obbikuba olina obbiwewa olina obbyanika byonna ate ng'olina okgenda mu kisenyi olina okukima amazzi buli kimu ng'olina okukikola munnange okufunzafunza mu mboozi atuuka nenzijjayo bwe twamala okungula ebijanjaalo yali apaakinze endebe ensawo z'ebijanjaalo kilo 5 namba nga zonna azitunzeeko ziri awo naye ng'agamba tagenda zitunda kati ajja kuzitunda mu maaso eyo olw'ensonga nti sizoni y'okukungula bwe yatuukanga ebijanjaalo byabeeranga ku bbeeyi wansi kati ng'osooka n'obiterekamu n'olinda abantu bamazeewo then ng'olyoka otunde kati olwo nga mpulira neenyiye nze ekituufu kiri nti nga njagala muddukako naye nga siina transport kaakati kaaluzi mumujjukira mu paati ziri ezasoose kaaluzi bambi teyapowanga yabeeranga nkubira ng'era mbuuzaako naye nga takimanyi nti nazaala nti oba ndina mukyalo wabula nga nkanya kumulimbalimba saagala mubuulira kituufu kaakati kaaluzi atuuka nkubira ye kaaluzi buli wanalabanga essimu ye nga mmanyi agenda kumpaayo ku kitwalo ne bwe mba simusabye nga ye akubuzabuuza oyagala ku ssente nkuwe ku ssente munnange mba ndi awo kaaluzi nanteerako emitwalo 2,100 nagamba kaakati bukyanga njagala kudduka wano lwaleero
omusajja bagendanga mipiira yali muwagizi wa Man U ng'era alina ayogeza ekirimi Man U oye asimba ebinnyo. Nagenda agenze mu mupiira nenfunaawo booda gye nateesa nayo mangu kuba abantu b'oku kitundu baali bantegedde ng'era ntandise okufunako emikwano egitali mingi. Owa booda ne mubuulira nali namubuulidde dda ddiiru naye nga ngenda okutoloka mu bufumbo naye nga ne maama tamanyi nti omuwala we ayagala kudduka mu bufumbo. So kyenakola owa booda najja ne ngamba nze ono omusajja amaanyi gange bulijjo nkola nga yanfuula kalogoyi nga talina kyampa n'engoye ze nagenda nazo ze navaayo nazo apaana kubijanjalo kwennyini kwe twali tusibye kuba nze nabikuba nze nabiwewa nze nabyanika nze nabipaakinga. Ensawo y'ebijanjalo kiraataano eyali ejjudde ye yasooka ku booda. Ndowooza muwulira omukazi ano bana ebijanjalo. Ensawo y'ebijanjalo yakosooka ku booda ne kuddako ensawo yange n'ey'omwana ngoye zaffe zaali wamu mu nsawo emu ne ntuula ku piki n'omwana wange ne musibirawo ennyumba ebisumuuzo ne mbiteeka we twali tubiteeka obudde nga buli bwa kiro ssaawa awo nga 2 booda n'ekoleera paka mu kyalo gye bazaala maama gye nanobera. Era bwe namala okutuuka ewa maama muto saatuukira wa jjajja mwami ne jjajja mukyala abazaala maama bakyali balamu naye bakambwe era mbakutuukira waayo bali bajja kunziza mu bufumbo. Kaakati natuukira wa maama muto nali mmanyiiwo bulungi. We natuukira ssaawa zaali awo mu 3-4 nga piki kuba naye saamugamba nti nzija yandabira awo. Era olwatuukana nga mwana wange ng'ofaanana bubi omwana yakoze bw'ati nemugamba maama nzize naye mbadde nsaba maama ow'ewaffe tosooka kubaako ky'omugamba kamale okukakkana nja kunyumiza. So maama nampeewa okusula ngamba naye kaakati ate ozze n'ebijanjaalo obijjeewa konze bireke ago maanyi gange. Akati enkeera maama ne munyumiza byonna gye byatandikira ne gye bikomye. Akati kumbe eri omwami yaloopye dda nti nadduse dda namubbye era ye ayagala ssente ze bazimuddize ze yaleeta ewaka. Ngamba kano nno akasajja akakopi era bannange bakazi bannange abasajja abakopi tubaboole kubanga ye tajja kubala biro byakuwuubya vanira gwakutundudde ng'ate tawooma na kuwooma. Kiwulira ekintu ekyo. So buli wolaba akasajja akakopi kaboole. Omusajja omukopi omumpi mubaboole. Muliro oba nkuma gwaki kale munnaye maama nga yatandise dda okwekalakaasa era neŋŋamba maama tumukubire ne tumukubira ne bamugamba ono tomunoonya ali eno. Maama n'agamba mwana wange omaze n'oguma n'ovaayo nali njagala okugamba oveeyo naye nga ntya okugamba okomewo wano naye kale kasita oli bulungi kaakati nze ono ngenda mugamba simanyi gy'oli. Era yajja ewaka nga yeekalakaasa muwala wammwe yanzibye biki taata n'amugamba kaakati gwe kasajja gwe nakugamba ewange saakusiima kaakati oti taata yali mukambwe nga bamutya era tekaddamu kuzungira waffe. So ebijanjaalo bye nabba nanoba n'ebijanjaalo sitonzannyisa. Ebijanjaalo bye nabba ne mbikuba katale nzijjukira nabifunamu n'emitwalo gyali 5 ezo ne zinjambako okutandika obulamu. So kaakati nembeerawo ewa maama ekyanyamba eyo maama baali babeeranga mu ngeri y'akatawuni naye nga si katawuni nnyo nga waliwo tawuni ennene then waliwo n'akatawuni akatono. Ekirungi omwana wange yali avuddemu nga ali mu myezi 7 kati awo. Munnange nga ntandika okukola ku job search nga noonya awo ku bulimu nenoonya nno obulimu ne busooka ne bubula naye ne ŋŋuma maama wange oyo yali alina akaduuka obuduuka bw'oku kyalo ne muyambangako okubeera mu kaduuka ke ng'atunda n'amafuta gano ag'emmotoka ago amafuta ago bamwagalabako nga abantu b'omukyala abo bamanyi okugenda ne baleeta ebidomola by'amafuta ne babipimira mu ccupa njagalayo ga 10
njagalayo bwe gati kati bwe ntyo obusente obwo bwe nagula mbijanjaalo bwe natunda mbijanjaalo nabuyiyayiya mpola mpola nange nenfunayo capital ow'ekidomola eky'amafuta kubanga kyatundibwanga $8,000 naye nga bw'oba okitunze mu 1,000 osobola okukifunako amagoba ag'emitwalo 3. So bwentyo ne ntandika obulamu nembuzimba kakati munnange time yatuuka maama oyo yalina omwami oyo yali akola mu katale naye nga mukola mu katale be bano abalimi abasuubula ebintu abalima nyaanya mboga biki kati nga yeetaaga abeera so busy nga yeetaaga omuntu amuyambako wali okutunda. So omwami oyo nanfunira akalimu ako nga bw'aba ali mu katale ngenda naye ne tukola nga lwasasula lunaku nga buli lunaku ampaayo kisinziira bw'akoze lumu akuwaayo 7 akuwaayo 8 kale bwentyo nenzimba obulamu naye nga buli kasente kenkola nga nkatereka era nenzimba kale nga nfulawo nezirabirira omwana kuba waliwo akabiina awo mama ke yanteekamu mama muto obubiina bw'omukyalo mubumanyi obwo bwa savingi nga nteekayo obusente bwange bwentyo nentandika mpola mpola obulamu kati ng'olwo tageti yange eri yakudda mu kibuga era namala nenkomawo mu kibuga naye omwami oyo yasigala annondoola era yasigala ankubira nga buli namba gyafuna ngibulokinga nampeereza nga ebikolimo ebyakuno nakuli naye nga nze ngamba gwamanyi tolina kyongamba dearest era famire y'omwana abo nabo natuuka nembeesonyiwa kuba baali bannumya bulumya mutwe olwedde embeera eyali ey'akazigizigi nali ngisavayivinze nga nsigadde nze n'omwana wange ng'ebisigadde nsobola okupambana kitegeera nga nsobola okuyiriba era natuuka nendaba nga tebakyalina kye bangattako kakati musajja waffe oli Chris oli natuusedde bambi era twasigala tunyumya communication teyaggwaawo era twasigala tugenda tunyumya ate bambi ate n'ayagala nnyo omutabani wange bambi n'amwagala nembeerawo nga bwakubirako nga bw'obimanyi nga kuweerezaayo kasente naye nga naye agamba kimu please come back and marry me naye nali nkooyo obufumbo so sinali sifumbirwangako naye nali nkooyo abasajja nga buli musajja mulabanga kiteetaagisa so ne mugamba saagala kulwisa sigenda kufumbirwa wabula toninda wabula bw'oba osobola tubeere ba mukwano bwe ndiba wuwo ndibeera wuwo nali mmanyi gaayi mwegobako naye yasigalawo era yasigala ankubirako kale bambi nantambuliza ku bulamu bwatyo nga nange eno bwe ntambula ne bawa maama muto mugenda mu butale obw'enjawulo kale ne tutambuzaawo bwe tutyo obulamu nga bukati nga bw'omanyi nti bwe namala okuzaala naddawo n'enfuuka omuwala ategeerekeka era bwe natuuka eyo ewa maama n'angamba kati esaawa oddewo onyirire era nali nasiba akabuto kange nga bw'oba tondabye na mwana tolowooza nti nazaalako kakati n'ebyokusiba enviiri nembivaako awo natandikiranga okusala akaviiri kakaati obukaati obwo obw'abakazi abalungi yesu munsonyiwemu kwaka akabaddewo so munnange bwe ntyo kakati natuuka nenfuna omulimu era nenkomawo mu kibuga era ngenda banyumiza kutya bwe nadda mu kibuga ate nenziramu nenfumbirwa awo nno nenfuna omusajja eyanjooga ate nanjoogera ddala n'agenda ayenda n'aleeta omukazi mu nnyumba yaffe ku buliri bwaffe nembasanga mu kikolwa nga batundula vanira baagala abalungi nsigadde nze Fiona kankomewo ne paati endala babuulira obulamu bwe nakomawo mu kibuga bwali butya baagala nnyo. Omwana ow'obuwala ono abadde oba alina kye bayita firimu ey'obulamu alina kye bayita firimu ey'omukwano bannange kakati ate asaze waddemu alumba ekibuga abantu nga bano kyemmanyi bwe baba bakufuna ssente baba bakuzifuna
ate baba nga siba kuzifuna baba siba kuzifuna ensi kyonna kye bafuna bakifuna in abundance bakifuna in plenty naye nkubi akafaananyi ng'otikka ensawo y'ebijanjalo ku piki nga yeekusookayo ng'ogamba buli ono tajja kumanyira olutabaalo oba emboozi yo ey'obulamu n'omusajja oyo emyezi 6 kyensinza okwewuunya kwe kuba nti omusajja mubadde naye ng'enviiri ze wayingira nazo eddya z'enviiri z'okomyewo nazo oluvannyuma lw'emyezi 6 ekyo nkitidde nkiddemu ekyo nkitidde. Ne lwaki ntyandekamu njagala mugendera ebintu bino waliwo abantu abawasa nga ebigendererwa byabwe it is not necessarily mukwano. Nayagadde nnyo oba nasiimye nnyo Daddy kubanga yakola okunoonyereza ku mulenzi oli n'akola n'akola okunoonyereza ku muntu. Kakati okunoonyereza okwo kulabika ng'okuba okw'okusaaga naye ng'ate kwa nsonga ddala. Asobola okunoonyereza ne bikwatayo ko ng'agambye tebijja kukwatayo naye tekitegeeza nti ate byaba azudde tebiba bituufu. Okutegeera omuntu olumu bayinza oba nga bamunoonyerezaako birala nga waliwo bye baabuusiza amaaso oba oliawo nga byo n'okubimanya tebabimanyi. Mulimu amawanga mulimu abasajja ng'awasa mukazi wakukola mirimu. Ekyo njagala okitegeera nga omanyi bw'ona ogenda ogule ente zino ezirima oba zino endogoyi ng'oli agamba likazi ly'amaanyi eryo likazi lyo yalikozi oyo omukazi nga yakutte kuteerawo olusuku oyo omukazi agenda awuuna wonna ewammwe kigenda beera kyere kisaawe awuuna wonna agenda kuba nsuku nimiro. Wallahi bwe mbanga nimba wabeeya ajja ntaasa nzije ku kino. Waliwo abasajja ng'akuwasa kumukolera mirimu ng'agamba bw'anaasasulanga abapakasi buli kaseera oli n'akuwasa ng'ayagala mubeerera mu dduuka. Kakati bali babadde babeeramu nga bakozi ayagala obeeremu nga mukazi we era ogenda okwekanga olumu nga mu nsasula takibala kasita kakutanda n'abanga yatwala ku ssente ne balya kasente kyova olaba taata bw'agaanyi n'abikwata n'abizzaayo n'amanya nti kino ekiwala kijja kunkuumira olusuku. Abamu babawasa kukuuma waka singa omusajja aba alina emitambulo gye gy'aba agenzeemu ng'ewaka waliwo omuntu nga wallahi ekyo kyasinga okukwagaza. Kulima kyova olaba akuwaamu akaseera kano ak'obugole katereka kuggwemu alyoka asimbula embalasi nga yakuleeta kulima takubalirira oli lubuto ne tabirowooza ozadde oli nakawere akuwaddemu ennaku 3 akwagala mu mirimu aba teyakuwasa lwakukwagala naye ebyo osobola okubitegeera ng'otutta omutawaana okutegeera n'okwetoola omuntu bw'atyo. Naye kati guno omukisa waali gufunyeewa nga tewaaliwo budde senga vuddemu ngazzeemu kyensanyukidde Katonda okuteekawo ekisa n'otaba na lubuto myezi egyo 6. Abantu ebibasonjola oyinza olowooza nti babisisinkanye mu myaka 10 oli asobola okugamba nti emboozi gye nkunyumiza ya myezi 2 ng'aginyumya n'osigala ng'ogamba ddala ono yagambye nti emboozi gy'atunyumiza ya myezi 2 nga gw'owulira ebintu byayogerako biringa ebikunuukiriza mu myaka nga 5 myaka 2 ng'agamba nedda mukwano kyenjogera nkikakasa tebadde nsobi byenjogera bibaddewo mu myezi 2. Ku nsi kuliko abantu abasoboka naye kuliko abatasoboka ng'abantu abo bagwana kubeera bokka. Naye najja akwata omwana w'abandi n'amuyingiza mu bulamu bwe n'abanga akozesa mukozese
naye bw'oyogedde nti akasajja kabulira mu kawunga mbadde nkyalowooza ekyokwegattako tuboola abasajja abampi bwe batyo naye simanyi bwe mpumbawumba tunaalaba gye biggweera omusajja n'abulira mu kawunga wosangira bano abawala abayimba kati awo buno obuyimba bwe bugirawo nti ameerezi nsanze nze sibalimba obufumbo bwane na olunaku lwali lwa mukaaga godi driver ku Sunday ng'oyimba ebigere bwe byakutunda bwe wasooba n'otomereddebe obulamu bwalaavu bwe bukusaza amagenda n'amadda amambuka n'amaserengeta ku kkono ne ku ddyo nga wonna ogamba miranga myereere. Eri mu bitundu ebyasooka ndowooza ekitundu ekisooka n'ekyokubiri awo oba oli awo n'ekyokusatu sisita yagamba nti omuntu ali mulangira obwavu bwa kitaawe bajja faafaagana naye. Waliwo embeera ezimu ng'abantu just bwavu bwe bubabonyabonya. Omwana okutuuka okumufumbiza mu ngeri bweti singa baali bakkakasa nti basobola okumutuusaako ebyetaago baali bamusindika eno gye bamusindika baali basobola. Abaagalwa, waliwo ebintu ebibuusika amaaso, waliwo omuntu egi gy'abeeramu. Omusajja ono emyaka gino omusajja ono abadde abeera n'ani? Waliwo ebintu ebibeera ku muntu nga byoleka bw'atajja kuba oba bw'atali mwangu. Kyekiva kigwana abantu abamu okubeerako ko n'akabanga akatono si bbanga ddene kubeerawo ng'omuntu oyagala mwetegereza paka mu byenda ojja kwonoona ebiseera nakaggwa abasajja babeere nga bajje bakuyita mu buyisi kubanga oyagala kubeetegereza naye waliwo okwetegereza kutunuulira nga kugwana. Funamu kaakatayimu n'omuntu ono ng'emyezi, kale ng'emyezi, tetujja gamba myaka ng'emyezi. Endyaye n'enkola yeeyo ebintu kakati omuntu waliwo omuntu akusisinkana nga akusisinkanye mu biseera ebisooka nga tashevinze, omuttu ntalina gumujjudde omulevu gumusaakaatidde, awunye enkwawa mukyafu naye nga akusisinkana mu biseera ebyo ebisooka ebyokwekwana n'omulaba ng'ali bw'atyo nekitakumala kusigira kifaananyi nti ono kakati wano aweddeyo obuyonjo bonna abutaddeko n'abumalayo kubanga ajja okusisinkana omwagalwa naye nga eri ewala kajyabeera bebuuza ng'enju ewunya n'ayambala panti nebula okwogera nti mukama waffe kyo kikyo. N'atuuka okubanga beba abasajja b'osanga nga yenyumiriza mbunze e Kampala n'akakutulira yandawe ya 8 nga lulutalo bwe tamala kutuka n'omusanga nga omusajja omukulu ng'ayambala kapanti n'edduulu nga duulu ezimu duulu emu kuzo ati duulu ayambalanga duulu emu eri mu nsawo duulu endala erimu. Tusisinkana mu kitundu ekijja okubeera eky'ekumi. Thank you so much for watching. Omuntu oyo eyakoma mu sini ey'okuna njagala tusenvule tubeeko omuwendo gwe tumugattako okuva ku bbaluwa eya sini ey'okuna kubanga wo wagenda okugiraga ng'alina bargaining power nti olw'obukugu bwe nnina mu kino ng'agamba nti olw'okuba namala sini ya 4 sobola kukolera ssente ezo. Is that enough? Not at all. Kyetuva twagala omwana oyo tumugatteko omuwendo akoleyo certificate mu early childhood development. Kitegeeza nti ajja kuba omusomesa asobola okusomesa nga mukugu ayise mu batendesa abakugu okusoma kwe nga kugezeseddwa Makerere University agenda okusaba omulimu ng'alina omuwendo. Omwana mujje ku level eyo mukama amuyambe ng'alina a certificate kwatandikira jana presenting awantu mukama n'agiwerako omukisa buli lugi lwakonkona nga gulirwa kubanga alina omuwendo ku ye n'afuna certificate mu early childhood development
ne bannaffe aba Comprehensive Educational Institute Kireka. Wandyagadde okumanya ebisingawo ogenda kubanga oyogera ne Dr. Sarah Walusimbi okugezesebwa okukakasibwa kwonna kutunuulirwa Makerere University. Dr. Sarah Walusimbi akulindiridde nga bw'olaba ku screen, munoonyeeko mwogere ebisingawo, otandika ddi, biki by'otandika nabyo ng'oyogedde ne Dr. Sarah Walusimbi ku WhatsApp, mukubire direct calls omusinkana Kireka okuliraana Kireka Hill Infant Day and Boarding Primary School.